Ku Sunday lwa lunaku lwa Taata nengenda ku Volongoto ne posting ekifaananyi kya President Museveni. Nalaba abantu abanvuma abanjiikira ne luli kunaku lwa maama na posting ekifaananyi kya Janet Kataka Museveni. Abadde banvuma oli Kasiru, oli Kagwagwa, oyo si nnyoko, oyo Kiira, abo batemo, twabakoowa n'ebigambo ebirala ebinene ennyo ebitazika mu kamwa. Ababinvuma lwaki topostinze kitaawo, lwaki topostinze nnyoko, Janet si yakuzaala, Museveni si yakuzaala, abo boonoonye ensi batubbye, Kalaba akagwagwa bingi nnyo. Njagala okubategeeza nti olina eddembe okupostinga famire ya Kyagulanyi, mukyala we Nubian Lee, Salim Malende, Segirinya, Sewanyana, olina eddembe okupostinga Eddie Mutwe ne Bob Wine n'omuyita Father. Nange nina eddembe okupostinga omukulembeze w'eggwanga ne muyita kye njagadde kyonna. Kubanga ekisooka taata wa ggwanga. Lwaki taata wa ggwanga? Singa batema ebijambiya musooka kugamba Museveni tuyambe, temugamba nti Bob Wine tuyambe. Awo nno wali obwongo obunafu. Singa security etabuka, ebyenfuna bitabuse ebintu birinnye ebbeeyi, temugenda wa Kyagulanyi, mugenda waani? Wa Museveni. Ate bugamba Museveni si yabakulembera. Kati nze sidiiringa n'abantu ba mitwe minafu. Ekyokubiri, kitange lwe nazaalibwa lwe yafa. Obadde oyagala mpostinge muzimu? Ekiisa omuntu kitange oba taata kigambo kigazi. Oyinza okuba ggwe nga mu bwongo bwo obunafu olaba Museveni talina kyakoledde eggwanga n'eri, ngera tolina na kyakumusiima n'eki, naye ate nze nkiraba kubanga tetwenkana. Ekyokubiri, njagala mbabuulire baganda bange, kino nkiddamu buli kaseera. Buli omu alina bakitaabe, buli omu alina emikono mw'azzaakola. Museveni yampeerera. Ekyo bwe nkyogera kiruma abantu bangi kubanga nammwe mwanoonyako sponsorship za State House ne zibabula. Abantu bwanoonya ekintu ne kimubula atandika kujerega gwakirina, atandika kukulaga ng'ekitalina makulu kumbe ye akyegomba. Njagala mbabuuze mwenna abali ku social media, ani ku mmwe ayinza okufuna sponsorship ya State House n'agigoba? Njagala ombuulire, oba zaamala kubabula ne mutandika ozijerega n'okuzivuma. Abamu mwali mwagala kusoma era maji bajja ne inbox, Dr. T tuyambe ngata ku sponsorship ya State House, ate no ku Facebook bwakuvuma. Eno genda omulaba mu comment akuvuma, ate eri ali mugamba nyunga ku sponsorship ya State House. Ekyokuyiga kye njagala obbagamba baganda bange, abantu balogo, njagala okubagamba baganda bange, abantu balogo. Kino nja kukola video nnyo nga mbalabula naddala abagenda ebweru okukola. Mwe mulowooza nti abantu babaagala, abantu tebabaagala. Omuntu asobola okujja n'avumirira omulenzi gw'ofunye kumba amwagala. Omuntu asobola okujja n'avumirira omukazi gw'ofunye kumba amwagala. Enkya n'obasanga nga bali aba. Naye ate ggwe nga yakugamba nti ogw'ofunye mu kisiraani talina makulu yadde n'akamu. Bwe njogera nti State House yampeerera, abantu bayimuka ne bawulira obusunga bubatta. Naye ate bajja mu inbox zange ne baŋŋamba Dr. T nyunga ku State House mpaka namba kannakyobe, mpaka namba kannalweiso. Kyokka eri ku Facebook ali mu kuvuma nga ye bw'atakolagana gavumenti nga n'ebifaananyi ebiri ku Facebook ye bya Kyagulanyi. Era bw'ogamba gwe Sarasi State House yakuweerera kalabe wasobera kusendeza ffe, eno mu inbox najja. Obwo bwe bulogo obukyasinze. Museveni yampeerera. Museveni mukulembeze wa ggwanga, ayina ebimulemye nga naawe kitaawo bw'ayina ebikulemye. Singa kitaawo yafaawo nnyo, singa toli bw'otyo, maama we yatoba bambi mu katono ke yasobola n'olaba ng'oli bw'otyo. Kakati nze bwe mba nkola emirimu gyange ndi wa ddembe okwogera kye njagadde, tosobola kuŋŋaana. Era mu kakodi ako ak'okusimulagana penalty wenja okubayitirako kubanga n'abalala leero mbasinga. Ojja kujja onjerege onvume bwefuulo okukomentinga mu luzungu tekitegeeza nti olina ky'oli. Tekitegeeza nti olina ky'oli. Amisi Kiggundu omulimu gwakola mu ggwanga ngusiima. Buli mugagga waali mukwano gwange. Nze siriwo okukola mukwano nabaalemu kuba nabagamba nze siri mu struggle. I'm not struggling. I'm strategizing. I'm making a strategy of a new life. Ndi mukulaba nga obulamu bwange bweyongerako kusinga, siri mu strugglinga. Tinze simanya noonya abantu abasimanya nzire ku side y'abantu. Sidda ku side y'abantu. Nedda nzira ku side y'abagagga. Waliwo abatannagaggawala leero naye nga bagenda kugaggawala. Buli muntu yenna ali ku mulamu ambeera ku side ye. Nze sidda ku side y'abantu bawemula bavuma. Bw'oba toyagadde President Museveni kumupostinga va ku page yange okulootya otambule emirembe ogende. Naye nze wano wendi sajja kusinika binnyo ku kibuga. Maama Kadaaga nsiima omulimu gwakola. Abakulembeze mbasaamu ekitiibwa. Kyova olaba era mu video zange sirina lunaku lwe nali nvumye saake ng'ate ebyokumuvuma nina bingi.
ne Bobi Wine mukulembeze simuvumangako simugambanga oti olinga embizi oba okumwemulanga mumuwemula Museveni nedda sikikolanga nsobola omuwabula ne simuvuma kubanga mmanyi kye bayita obukulembeze ndi muntu atya Katonda ndi muntu agezaako kubeera omuvu era nja bbawe emmere kino nkibagamba buli kaseera mwe mukolime oli apostinze obukulembeze w'eggwanga ate ogamba Uganda is bleeding bweba Uganda is bleeding nyoko nga gyali e Masaka nyoko nga gyali e Luweero gwe ng'otambula n'okola n'okomawo bw'oba badde ogenda okukola leero osanze emirambo emeka lwaki mwagala okwonoona ensi yaffe bw'oba oli bubi abalala bali bulungi gwe gwali omubi ate nabagamba ebibeeza abantu obubi bingi oyinza okuba tewasoma obanga wasoma nga tolina mukisa bayinza okuba bakuloga obanga wayonoona emikisa eggwanga etaliimu lutalo gavumenti oba ogibanjaki buli muntu akeera n'agenda n'akola